Anything Media. Pastor Lwasa Bugingo ayabulidde endiga engeri gyekwana Suzan Makula. Suzan n'agamba nti nze nali sikwegomba. Yasanyukira okufa kwa Jeno elitumwine kati yali abutalanga bulago bwa nkoko obutasibwa mu muguwa atereddwa. Wadde ekivulu kya Gravity omutuju kyajjuza yekokodde Balam barugahare okumuma tiketi ez'obwerere okugabira ku bantu be. Ate ye Daniella mukyala Chameleons yekokodde famire ya Chameleons wamu ne maama we era n'amugamba nti nze sisobola kuwa maama wo kitiibwa kuba yampisa bubi yantulugunya. Ebyomugagga Lwasa bikyalanda anti Vanessa avuddeyo n'agamba nti okufumbirwa ekikeerezi kisinga okufumbirwa omukyamu. Abanyamuzigo Alhaji Abdul Nyamshafi kulanga gabatagawe naye yali mitoni bigwange ebyenjawulo mawulire gaffe amasu tukuleetera buli kimu ebibadde mu lunaku olw'eggulo n'obeera nga te obitegeera. Ku TikTok tulwayo n'emitwe ate ku YouTube ne tuba na mulembo jjovu. Omusomba Pastor Lwasa Bugingo avudde n'abeera ng'abuulira endiga ze engeri gyeyalabamu Suzan Makula era bw'atyo n'atandikiriza mpola mpola okulaba ng'amuwa assignments ez'enjawulo alaba oba asobola okubeera ng'ate asimatuka. Pastor Lwasa yavuddeyo n'abeera ng'ate agamba nti ekyamazima omukyalo nti yasooka kunkuba naye yalina ebizibu biyitirivu nnyo ddala. Ate no Suzan yabyogerangako ebizibu ebyo naye pastor emu yabimaliranga ndowooza buli gye yakomanga okumala ebizibu n'omutima okusembera buli gye yamalanga ebizibu nga n'omutima gusembera. Suzan Makula yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima omusumba bwe yaŋŋamba nti yagala kumpasa omutima gwennyamira omutima gwagamba noono ayagala kumpisanga abalala anti abaasooka be bannyonoona naye n'omukwano gutagambika. Bino babyogedde ku nga babuulira endiga zaabwe engeri gye basobola okubeera ng'ate beetandikamu maama ne taata aba House of Prayer Ministries wali e Bwayise. Ate ye Teddy Nalubowa amanyiddwa nga Trace Manule Bobe Holic ono nno yo muwala eyavaayo bw'atyo n'asobola okuba ng'asanyukira okufa kwa Jeno elitumwine era n'avaayo n'agamba nti ekyamazima kaakati n'omusajja omukulu ow'ekiwalaata ayambala enkofiira bagiyite seppeewo nga President Ruto bw'agamba yaddako mwana yabika muzeeyi. Kooti yasobola okubeera ng'ate bwe bato poliisi emukuumamu obwala n'emutwala era bw'ati olunaku olw'ejjo Grade 1 Magistrate yasobodde okubeera ng'etevaayo n'ebeera nga emutaka kaluka kooti ate abamu ayimiridde ne buli omu n'awayo buli omu alina okuleeta obukadde 10 nebbo nga si bwabuliwo. Teddy Nalubowa oba amanyiddwa nga Trace Manule Bobe Holic wakudda mu kooti nga ennaku z'omwezi Novemba nga 2 omwaka 2022 jjukira yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana oba Augusto wa 2022 okusinziira kuno ku Teddy ono agamba nti ekyamazima ebintu bino byonna bye bamugamba bye bamwogerako tiyabiteeka ku TikTok ne Facebook tabijjukira olw'ensonga yali atamiddemuko akengi. Ate ye Balam barugahare oluvannyuma lw'okubeera nga yayingira mu kivulu kya Gravity omutujju kinene ekivulu ekyatusimbudde ani alina ennene empuuta kyalina kubeera kya promota Nobat owa Nobat Events naye
ne bafunamu obutakkanya wakati we ne Balam ne Gravity omutujju. So promoter Nobert bwafunamu obuzibu ne Balam ne Gravity yasalawo ekivulu kino akiguze Balam Bargahari. Balam akwata ekivulu akyeddiza bwe bagenda cricket oval bakikuba n'ekivulu kino eno ebigambo bingi yasobodde okubeera nga bivaayo. Gravity omutujju n'awagga n'agamba era kati ze number 1 teri yali akikoze nga bwe nkikoze, era n'agamba nti Bobi Wine, Bebe Cool wamu ne Chameleons ba BBC legends tabeetaagira ku ddala. Yavuddeyo n'atuuka n'okugamba nti Bobi Wine, Bebe Cool, Chameleons lwaki obagamba bakulangire nti bantu bajje? N'agamba nno Chameleons ne Bebe Cool ne Bobi Wine bayinza okukulanga naye Bebe Cool ayogere ki? Bebe ebyo byonna ebyasobodde okuba nga biggwa olw'amasanyu agabaddewo. Gravity ate yasobodde okubeera nga yeekyusa n'abeera nga ate ayogera ebyabaddewo, n'agamba ekyamazima talaba nga musajja mubi nga Balam Barugahare. Balam yamumma tiketi ez'okuwa ku bantu be. Maama mu mukyala abanganda bajja waakiri nabo balabe ku mwana waabwe ab'oku kyalo. Gravity yavudde n'agamba nti ekyamazima n'abantu bange ab'omuwino nesibawa ku tikiti. Gravity yagambye nti okumanya Balam musajja mubi n'aba TV ne radio abakola entertainment programs teyazibawa nti okumanya mubi nnyo n'abamu ku basponsors abasponsorinze konsati ya Tusimbo Daniella n'ennene abamu tebafunye kaadi. Ate ye mukyala Jose Chameleons amanyikiddwa nga Daniella atabukidde Chameleons agambye nti ekyamazima nze sisobola kuwa maama wo kitiibwa. Maama wa Chameleons amanyikiddwa nga mukyala Prosima Yanja. Jjukira nti Chameleons ono ne Daniella bamaze mu bufumbo emyaka 20 era embaga yaabwe yali wali ewaffe Bina Mutungo era ffe nnyonyi twalaba eyitawo helikopita edugamba hataani ono nga Jose Chameleons akimye omwana ow'okaalo. Ekyamazima Daniella emyaka gino gyonna 2 abadde asirise naye atasobodde okubeera nga avaayo atandise okuba nga ataakaka. Yatandika okutaakaka okuva wuzo yakuba mukyala we Sandra Teta n'amugamba kwata ekkubo oveeyo eyo kubanga bajja kukuba kuse ne kuddaala ne kussa eri kujjamu obulamu buno obw'ensi. Daniella yavaayo n'ayogera nti abo bampisa bubi era bw'ati yasobodde okubeera nga agamba nti maama wa Jose Chameleons era ye maama wa Pius Mayanja ye maama wa bonna abo Paloso Wizo Chameleons omugezi Eke n'abalala. Yavuddeyo n'agamba nti ekyamazima mukyala mubi ye n'ab'eŋŋanda bambonyaabonya nga nze Daniella ne bampisa bubi sirina kyembeetaazaako wadde era bwe nagenda mu ggwanga lya America bingi byasobola okubeera nga bikyuka mu bulamu bwange. Avuddeyo n'agamba nti eyo famire mbi togifumbirwamu mbi nnyo. Olaba omukyala omusirisa avaamu ekigambo awo otegeerera nti abaganda bagamba wonyigiriza ennyindo ogireeta otusaayi. Ye Vivian ono n'abadde agenda ofuuka mukyala Lwasa asobodde okuvaayo ku mutimbagano ku mukutu gwe n'agamba nti ekyamazima okufumbirwa ekikeerezi kisinga okufumbirwa omukyamu. Kino nno kiraga nti Lwasa yandikwata ebintu bye yagula wiikisi 2 ze baamuwadde ziyinza obutasoboka akwata ebibiriiti bye yagula yandaba bokisi 2 akwata sukaali obusawo bwali bungi omunnyo ebiki simayo baali amaze n'okugula ekisambi ky'ente andi ekyo kimanyi kyo tekisula. Ekyamazima biteeke mu dduuka atandikirewo omuntu yenna ka bizinesi mukama osanga ali mu bbulula omukama akunkumire ako nga kulekeddemu sigadde ze buzikola Hajji Abdul Nomya Mushafi kulanga webale kunjagala.